Ekitalo ekyapadde Sserunjogi amanyikiddwa ennyo nga Sobbi. So nsooka okusaasira padde Sserunjogi kuba tukimanyi nti omuntu bw'afa asonyiwa buli kimu ne tumulekera Katonda amusalire kuba teriiwo alina buvunaanyizibwa ku bulamu bwa munne. So Sobbi yonna gy'oli Katonda akusaasire akusonyiwe ne bye wasobya ng'omuntu kuba ffenna tewali mutuukirivu. Naye tukimanyi waliwo ensobi omuntu z'osobola okwewala waliwo ne z'otasobola kwewala ng'omuntu. Padde Sserunjogi Sobbi bamutidde Maddu Gomba, ndowooza era Maddu ge gamusizza. Ekyalo kye bamutiddeko bakiyita Maddu Gomba. Kyali wange nkimanyi bakuteze ambushi. Enyenzi era sisobola kwewuunya ku nfaayo kuba dikiteeta akozesa sitayiro nnyingi nnyo. Bangi babaleka mu bibire e Congo, bangi babaleka e Somalia, wabula gwe bakutidde mu sitayiro yo yennyini nga kizibu n'okukakasa abantu nti eyo yabadde ambushi. Kuba boddayo n'onoonyereza kizibu nnyo okusanga abatuuze okutta omuntu ow'erinnya nga Sobbi nga bamumanyi naye ziba nkaayana za ttaka. Naye ate bwe tubeera mu ggwanga nga abakulembera ekyamaanyi kye basinga okukola kwe kunyaga ettaka ly'abantu, ng'ate gwe ne weeteekawo n'ogamba nze ngenda kulwanirira abo abalina empapula entuufu ku ttaka lyabwe. Nkakasa muyinza obutakwatagana na bali. Naye Sobbi ndowooza abeera kyakulabirako eri abalala. Naye mmanyi bannayuganda bangi temuyiga. Kuba kati bw'olaba Sobbi enfa gye yafuddemu, kyekyo bulijjo kye mbagamba nti kale ne weeba abantu be baamusse sisobola kuwakana kuba nkimanyi tewaliyo muntu asobola kuwangula bantu. Naye nkakasa eyo yabadde ambushi kuba bw'ogenda okunoonyereza ky'ogamba Sobbi kweri ettaka yabaddeko yekka. Asobola okuba nga Sobbi yamuvinze yekka ogenda kweri ettaka. Weebuuze lwaki yafudde ate komanda. Kitegeeza yabadde bbira mupango. Olwo baba bamaze okukozesa bye baagala. Era bw'ogenda okunoonyereza baani ababadde bamusindise ojja kulaba akatambi gye kaggwera. Oba okitegeera. So njagala bannaffe mwenna mukimanye nti Muzeeyi Museveni n'agamba muyeekera talina kyaliwe. Ne bakyali be bonna be yatoba nabo bangi yabalekayo eyo. Oba okitegeera. So talina mazima obuyeekera mumanyi kye butegeeza mwenna okutta okubba n'okulimba. So nawe omulala musabba gwakozesa beerawo ng'okimanyi nti obudde bwonna nawe kafirimuko bakateekateeka. Njagala mumanyi bwe tukera ne tugamba nti atwagala kuvimbira mu nsi yaffe ttaanwe mukakase nti kye twogera tukitegeeza mwana. Ffe twabuuka dda tufunye chansi zonna abasajja nga batuperereza naye ffe tubamanyi katukkirize tubeere yala amaddu tegajja tussa. Just kuba kugumiikiriza na kukeera kusalawo tumanye nga bannansi nti lino ggwanga lyaffe. Oyo ye Padde Sserunjogi mwana wa wano ne be bakozesa emizannyo. Omuzeeyi Museveni tasobola kwata mutabani we nti musindike ku ttaka wali ye abeera mabega n'akwatamu abayayaana ab'amaddu. Oba okitegeera ne bakulembeza mmwe naye nga bo be bakirye mabega. Oba okitegeera omujaasi ofa otya bwotyo mwana ebyekidongo firimu zonna z'oyiseemu okitegeera. Naye Sobbi bamumazizza ebyo bisitayiro. Era ojja kuwulira lipooti ku nfa ya Sobbi nga bitankana. Oba okitegeera. Naye tetujja kwogera bigambo bingi kuba ffenna ly'ekkubo ttaano. Naye Sobbi yonna gy'olaze ttaano Katonda gugwe kyakusalirawo kyonna kyekyo kuba ffe tetukulinaako buyinza ku bulamu bwo oba oli mufu oba oli mulamu. Just ffe tubeera wano ne tubagamba amazima ne temwagala gawulira. Era bw'oli bwakugamba amazima omunoomera nnyo. Abamu mwatuuka n'okugamba nti yeffe tubatemula olw'okuba tubagamba ebituufu ne mubiraba nga bituuseewo. Musabba akusetinga kafirimuko nga n'abantu kizibu okukakasa nti kafirimu yiye kuba oli mujaasi. Kyangu nnyo okupulaningira kafirimu naffe wabutusomeddemu buddiiru bwe butyo. Ne just kwebuusa ng'okimanyi gye bakutwala bagenda kukulekayo. Oba okitegeera. Just mubeeremu bubeezi mwenna naddala mmwe bayuuti. Okitegeera kuba nze ntunuulira Sobbi singa obadde wano ku kido baba batugamba ki?
just batwagalamu tukozesaamu bukozesa bamale bakasuke. Ze Kampala ate ze nsinze okufunamu tezibadde za mmundu. Ezo badde nkuba bukubi wano bantu mu Kampala nenfunamu okuba bikonde esewo ekibuga wano wakati ku street Kampala Road Jinja Road. Yes mu bizimbe kati ngezo zimukwana akedi nembala omuntu wange wa Forex Bureau ava wano agenda wali ne musinkana Omusika kensawo. Ate nze ndi mulala siri wa kusika. Toli musazi wa nsawo. Sibimanyira sizisalanga zine engalo gobola zisobola okusala. Ngalo nzikwatako nkakanyevu ziringa byuma. Sisalanga kona ku nsawo bukyamba era sibimanyi nti basala ensawo. Nekye mmanyi nti gwe osobola okuva mu banka wali n'entambula naawe n'enkukuba n'entwala ensawo namba. Nesagala byakunkubira nduulu. Ebyo byokudduka kati sibimanyi nnyo. Toli kuleva edduka. Era abamanyi background zange nze siri mudduse Kampala. Bayinzikulu bo balala ate. Bwe bakubira enduulu todduka. Otambula butambuzi. Tosobola nakunkubira enduulu ku ki? Obbye omuntu omulese wansi. Mugandawo. Tuuze munnange Munnayuganda munnange. Gwagambye omukubidde ki? Mukubye n'omubaka ensawo. Ondabye? Nkulabye yiyo ogirina. Erimu kiyo gwe wazzeko e Kampala buli wale Kampala buli muntu my friend you mean your business buli muntu alina kubeera ku mulimu Kampala erimu security gwe gambo wa security obutambula otuke kwa security omugamba musajja oli akkiri omulengera oli akubye omuntu. Yes kubanga bonjogerako ne mmanya nti gwe olweggulo gwe gwenzirira ate gwe ngenda kuwa punishment just ya kutunula bitakwatako. Kubanga kati goyingidde mulimu ogutali gugwo. Yingidde omulimu gwa poliisi. Yes sebo. Ekyo kikoze enfunda eziwera. Byabaawo nnyo byabeerawo ddala. Neera mwalingamu abalyamu. Sikitegedde. Sikitegedde kyogamba. Mwabangamu abalyamu. Bagaka kati wano muveewo ko nkolerewo muddewo. Badda banoonya. Ngose kiba kiti ekyo n'ogamba nsooke mundeke. Waliwo akatambula naye kayitaawo. Ne kakati kafe katusooke tuveewo ko katono. Twetooloolemu ojangu onyole ensingo y'oli. Yes. Twala ssente ojja kumala otutemere. Abo nabo nga bakola omulimu gwe gumu ng'ogwo oba just babeera ku byabo. Tebali bo basecurity. Byo binali njogerako emabegaawo. Ng'ogenda musika poliisi n'omusanga afanda alina okukuuma. Kasimu era nkamukubira kubambu yine mugaawayi. Ekifo bwe kiti waliwo akatambula naye oba banakiboobera nti bwe bati ne bwe bati naye tebajja kubaawo. Bagambe baveewo. Yes. Oyitewo ko mbudde bwe buti. Nawe noyitawo nga tewali musirikale no. Tewali ku musirikale era nenkolerawo. Kuyita kukola. Ate kuba kuki? Kubba. Kuba kukola. Okubba oyo n'amenya ennyumba. Gwe tomenya mayumba. Nze tekisoboka. Njagala ssente olina ensawo eyiyo ogenda mu banka. Njagala nnyo ebintu by'oku banka ebyo. Tewali nnyumba ebaamu ssente nnyingi, ssente ziba mu banka. Video etandika na like ate oluvannyuma tubeera nga ate tweyongerayo n'ekiba kituleese. Kaakati amawulire agaliwo si malungi. Omubaka wa Kawempe South amanyikiddwa nga Kazibwe Bashir, Alhaji Kazibwe Bashir Mbaziira, era ng'ono yali munna wa kibiina kya Nuupu, era nga lwaki ngamba nti yali munna oba yali ali mu kibiina kya Nuupu, aba Nuupu bwemagaka bavaayo ne babeera nga bamwegaana agaga nti ono no takyali mu kibiina kyaffe era nga yakivaamu dda yali adda ssente munnange nno ebyo si bye bindeese. Kakati agaliwo amawulire agava sayidi eyo omukulu ono oba honorable Kazibwe Bashir Mbaziira embeera mbi nnyo yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era nga amawulire gensebyo okubeera nga ate nfuna oba agaliwo saawa eno
galaga nti Kazibu Bashir Baziira yaddusiddwa ali mu ggwanga erya India gye bagezaako okubeera nga ate bamwekebejja ekituufu ekimuluma era nga munaye bino bitandika mpolampola n'ebya Segirinya bwe bityo byatandika mpolampola ne tulowooza nti Segirinya alabika alimba abamu ne balowooza obulwadde bulabika buno obwa bulijjo naye kakati olaba obulwadde ate obusobola okubeera nga ate bumutuusa nobagakaawo bwe yali ku interview emu Kazibu Bashir Baziira yavayo n'ategeeza n'agamba nti bamuwa obutwa era nga ali mufaafagana na bulwadde obwo era nga katusabe ababaka baffe bambi basobole okubeera nga ate abatereera so byebyo bivaayo sayidi eyo era nga kanyongere okubeera nga ate nkutirawo obutambi obusobola okubeera nga ate bukakasa ensonga eno na byonna binnabanfunyeewo ebikwatagana ne Kazibu Bashir Baziira nebyongera kubeera nga ate mbikuterawo so kankutera obutambi buno ate n'amawulire amalala ga Sobbi nago gakyagendera ddala maaso gwino omulala akyavaayo so byebyo nno kankutera obutambi buno ate oluvannyuma okumawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo tudde Kazibu Bashir naye mulwadde eggolo nina omukozi we gwe nakubiddeko leeri ku TV ye bagita kya nice nangamba kuba era wali we nabadde ntudde agasegirinya we gavugidde n'aga Bashir we gakoze we gansanze nga bano bagamba owaayo omusajja mulwadde tali bulungi nenkuba bira abakozi be ngaaba bonna ne baŋŋamba nti bawulira omusajja muki mulwadde so kati baŋŋambye omusajja mulwadde naye abadde baganyumya nga bagamba bamuwadde butwa n'emmotoka eno waki vidiyo eddugala bweti simu oba byebyo nno bannange njagadde bategeeza omusajja mulwadde onakubidde abakozi be kunaffe tuwulira nti omusajja mulwadde naye tetumanyi gyali batugamba ali mu ddwaliro naye tetumanyi gyali kati ab'oku TV ye bagamba mbwalaka okuba abeewala misolo nsaala ate omwaka guggwako naye nga genafunye from reliable journalists beneesiga obulungi baŋŋambye omusajja muki but amidst everything omanyi ab'amawulire banyiigira Kazibwe bamunyiigiramu ebintu ebimu bye yakola nga ugudda pulezidenti bye baali basuubira si bye baafuna including me n'omusajja wa NTV yali munyiivu nnyo Solomon Kaweesa kabeere kyamagero naye yali munyiivu so naye Bashir byonna nga tubyogera teri ayagaliza munne kufa era tukwagala oli mulamu amidst everything sabaine simulinaako buzibu era bwe musanga bwe mubuuza ne mga blood obyotya